Chairman Don gwe balangirira. Obuzibu obuliwo yenze chairman omulonde yalondebwa ebuwonzi mu Sanga Parish mu Gombe Division. Tuli mu kulonda LC2 naye opponent wange tiyalondebwa yesula wansi nga tuli mu kulonda ne bagenda ne bamulangirira ku division. Yakolagana division supervisor mwame gwebayita Lubega n'amulangirira. Tuzze okulonda LC2 bakoze obukumpanya ne bamuyingiza mu register naye ng'ate teyalangirirwa. Nze naweebwa diala form presiding officer nze gwe yawa diala form. Abatuuze bagala buwanguzi bwabwe babanja akalulu kaabwe kuba nze nawangula n'obululu 374 ate opponent wange yaddako nawangula n'obululu 10 ye naye yeesula wansi teyakkirizibwa kumubala. So paka kati tubanja butuuze bwaffe ebintu bivulugibwa ku division naye nga twateekayo emisango gyaffe tulinze byabakama agiwulire. Kyenjagala njagala buwanguzi bwange kuba mbulina diala form ngiina na buli kimu kyonna kyonna nkiina. Njagala buwanguzi bwange banteeke mu gazeti nanze chairman omulondo omutuufu. Akakiiko k'ebyokulonda nkasaba kanteeke mu gazeti ndayire kuba nze nawangula. Katamba Ibrahim. Katamba Ibrahim. Nyap, dawali ya gezi. Katambali wa? Nambo Kamadri. Otema ko. Madrid aliwa? Niruta wema benga manai. Wanda Kayongo Ramla. Mujona Onismas. Kayongo Ramla. Otema Ismas. Narugwa Bet. Nati Mera Joyce. Marungu Robert. Amu ya Yudaya. Demogere Moses. Katu Kezia. Luka Alex.
tandike n'erinnya mukama kakwatireko erinnya lyange nze Katamba Ibrahim ndi mwana nzaalwa ku kyalo kuno kakwatireko mukama wange bweyogera ndi mwana nzaalwa ku kyalo kuno naye ekyamazima ebintu ebigenda mu maaso si bituufu olw'ensonga buno obudde twandibadde tulina kubanga tuli ku kitawuluzo tulina okulondera naye enkwe eziri mu kibiina kyaffe zifuuse ekizibu kubanga ne kaadi obukaadi tugitambulidde okumala kyenkana myezi 2 kaadi ya pate naye ng'ate olwaleero okusinziira ku byonna ebya pate yaffe ffe baana nzaalwa bakitaffe bonna n'abamu obuwangwa buli kutawuluza eggombe nga baafiira eddembe yayitibwa President Museveni naye we bituuse pate yaffe egenda kwonooneka mivuyo ekitali mituufu kubanga tusaba abakulu bonna okuva waggulu mu pate bajje naye emivuyo egiri mu pate yaffe mu ggombola y'eggombe gisusse ffe abamu n'enkovu zonna zetuyina kubanga tulwanira NRM mu bulu bonna obubadde lwaki abantu bali wa mirundi ebiri abantu batadde ku mirundi ebiri tuba tulina okubeera ku kitawuluzi wano emyaka gyonna tukuze tulondera wano naye ebyatuze bagala order from above babagambye mugende ebubuuza omwo mu maka g'omuntu ateera mu nsiko so nekibeera nga olwaleero abakulira ebyokulonda bali wano nabo tebamanyi kiddako babuuza kiddako kyekirwa mbwa omukulu omu yagambye tugende tuleyo maka g'omuntu mu nsiko ebaba balina okulondera ddala obwe bugenda obeera obwenkanya etuma tulina kutwala pate maaso ebyo biki ebirina okulabibwa tuzefuna emivuyo mingi nnyo mu muluka gwange guno era mu bintu by'okulonda naddala kuba ssentebe ng'era emivuyo gyeyoleka mu mbeera ng'eno gye tulimu kyokka na buno obudde abantu abali ku kitawuluzi n'abalondesa tetumanyi kiddako kyokka ng'ate omukulu atwala ebyokulonda Mwami Byakama yatugamba abantu baddembe okwesayirawo okulonda omuntu gwe baagala naye olwaleero we bituuse tebakyasalawo babasayirawo busayizi kikyoyagala kikolebwa kinadde ndowooza okukola kwe kubeera nga mu mbeera yonna okusinza ddala ku pate yaffe abakulu baveeyo bajje batereeze pate yaffe esusseemu enkwe ey'eggombe pate yaffe ku Gombe division enkwe zisusse so nkubira omulanga akulu bonna okuva waggulu mu pate yaffe kaabe maama RDC Dean bajje pate yaffe etereere bajjemu enkwe zonna ezirimu bakati bwe bituuse Gombe bagirondera bulondezi bantu yo tekyasobola kwerondera naye nga bwe butuufu abamu batuteekako n'emisango kubanga okulondako tekwatereeza nti omuluku ogwange okuva ku bakyala wangula ku pasente gisembe kubayo waggulu kakati nekibeera nga kigenda kuleeta emivuyo mu mbeera zonna abantu bakooye olw'emivuyo batambuza abakadde abalina emyaka 9 8 bakabatambuza emirundi 2 babajja ku kitawuluzi mujje eno waliwo omukulu agambye mulina kutulaano nze gwe bamulinda okulinda kibeera feya abantu okubajja ku kitawuluzi balina okulondera ebbanga lyonna nembatwala eri mu nsiko so bakama ffe tubawanjaga tubeegayirira mufube nnyo mujje mu ggomboola yaffe mu Gombe division mutereeze pate yaffe ekitali ekyo abantu batuuse okuggwamu essuubi weewaawo sigadde nze Katamba Ibrahim chairman LC2 takukwatireko maama tandike bannange mbalamusizza nnyo mwenna abagenda okumpuliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu twakedde bwanna wankya nga tumaze okutegeera nti olwaleero tugenda kulonda bachairpersoni battu ng'era nkimanyi nti bachairpersoni abaayitamu olukiiko olwayitamu okuva ku LC1 be bagenda okukola ki be bagenda okulonda naye tutuuse wano batuvuyisa batujjeewo batutwala eri mu nsiko gye tutamanyi nti gye tuba tugenda okukola ki okulondebwa twakedde dda tuli balwadde magulu gatuluma buli kimu kituluma naye batuvuyisa naye ekirungi ffe kitusaba Katonda tukimanyi wadde batuvuyisa bo balina omuntu waabwe ekikulu ekisooka abakulembeze baffe abali waggulu baagala batubenga batulondera ffe tulina okulonda omuntu gwe tulaba oyo agenda okutwala agenda okututwala mu maaso
tetukyali ku ebyo nti tulonda omuntu olw'okuba tumumanyi olw'okuba wapate gundi olw'okuba ki nze gwe mulaba wano nze nonda busobozi omuntu gwempulira nti musobozi sironda ebyo kubanga ngenda ku mugendo no wabula ndaba omuntu agenda okutwala ekintu kyaffe mu maaso batuvuyisa batutwaliri mu kyalo lwaki tugenda ebyo gye tutamanyi ye bagenda otukubira emiggo nze nno tuli wano bwe tumanyi ge mateeka bwe tulina okulondera era bwe tulindiridde nekyeyamaani waffe gwe twagala okulonda kuttu tuli naye wano n'omulondesa tumulina wano naye bali bagaaniddeyo nze kyemmanyi bali abali waggulu ku ntikko si be batulondera omukulembeze waffe ffe tulina okwerondera omuntu agenda otukola ki otukulembera atutwala mu maaso era agenda okuweesa ekitiibwa gavumenti yaffe ennungi gye tukola ki gye tulina omuntu asobola atya okugamba nti yagenda kwesimbawo nga n'amaka agage ku bubwe gamulema okutambuza kati nga community y'abantu bonna ng'ebyalo byonna ebyalo tuli 7 agenda atya okubeera nti agenda kwerosittu nze nno kyo sikkiriziganya nakyo era nze ndi wano nindiridde baveeyo eri tujje tulondere wano ebyo bye byange Kyamazima kiri nti akalulu kano tukakubye ne kaggwa naye kabadde fair and fair olw'ensonga abantu basente bonna abakalonde bakyalina okutiisa babawadde wooda atalonda ono agenda weebwa sitampu kakati tuli mu ggwanga eri abantu abamu nga ne babadde basolooza nti LC1 omuntu yasobola okwerondera ne 2 nga mumativu ne kati tebikyaliwo abali waggulu basalawo busazi nti ono alonda tezigenda kuwa sitampu so tusaba ekikwatako waggulu batereeze ensonga nti omuntu asomba wansi alonde nga omuntu gwayagala kyekisinza okuba ekyamakulu naye omuntu nakeera ku makya amusalira obusazi gweronda ono otalonda ono togenda weebwa sitampu naye ketusabe abalondeddwa mu nnondo bwe bitu bakolera abantu kyembakuutira